namugamba njagala okwata obutambi buno ngenda kulaga obwerere bwange bwonna naye ojja kubuta olunaku lwe ndiba nfudde bwe ndiba sifudde tobutanga naye senga obulwadde buno bunzita abantu babulire bye bankola mu ddwaliro era namulaga ebigere biri nti wano banfumitanga zimpiso mu bigere banjo ky'obusajja byonna nabimulaga n'agamba kwali kwagala kwa Ssejjirinya bwenfanga obitanga tewali wa NUP wa ku kitebe yatadde bintu ebyo Dr. Niko ye yabitadde. Generation eno tejja kuba nyangu kubutiisa oba kulimbalimba kubanga ebintu byonna bibeera ku mutimbagano nti ne maama ali mu kyalo oba jjajja kasita abeera nga asobola katugeze okufuna smartphone asobola okutegeera buli kimu ekigenda mu maaso nti n'omuntu oyo ali mu kyalo ali mu nnimiro yali mu kulima asobola okulaba ebyakaggwawo mu palamenti. Wabaddewo okunenyezebwa okw'amaanyi okuva naddala eri omubaka Mohamed Nsereko kubanga ono abadde mukwano gwa Ssejjirinya. Kakati mu kwogeza ebirimi nga bulijjo nga akakasanga ebifaananyi ebyafulumye nga biraga obusajja bwa Ssejjirinya bwe byafulumiziddwa ttiimu ya NUP era nga gamba teri aligenda kubasonyiwa teri aligenda kukola ki. Naye muganda wange amawulire galaga nti ate dokita wa Ssejjirinya ayitibwa Niko yeyawa Ssejjirinya yafuna olukusa okuva eri Ssejjirinya kennyini ng'amugamba nti owaayi kwata obusajja bange abasajja baabwokya abasajja banfumita ebigere abasajja bankola buli kimu era Ssejjirinya abadde nga ajja ayogera nti talina maanyi ga kisajja. Bw'atyo n'amugamba nti singa nfa obulwadde nga bunzise mbadde nsaba olage ensi obutambi obwo. Katate banenyane newulira abantu ate ng'okunenya bakozesa NUP ne muto obutambi bwa Ssejjirinya Dr. Niko ye yabitadde ku kiragiro kya Ssejjirinya. Mbadde maye twandisose kunenya eyabimutuusaako mu vidiyo Ssejjirinya mwabyogerera yamukwata obutambi nga Ssejjirinya n'okwogera ayogera era ng'amulagira nti obitanga. Bannabyabufuzi bawugula abantu okubajja ku kituufu tanenya yabimwokya mutamuti obutambi balabeke ng'okutwa obutambi ekibi okusinga abaabimukola. Okitegeera kubanga abaabimukola bobe baweereza kati anenya babutadde kakati anenya babutadde tanyenya babubukola era obusungu bonna bulina ku babutadde tukola tutya ekikolobe kyaffe abantu ne mukitegeera abantu tubatulugunya mu abasajja abaganda ffe tubatulugunya mu nkukutu lwaki mukyandika mu lujjudde nti tubakola bwekityo hidden message ebeera emabega abatasobola kukyatula naye wano abagamba ne muta obutambi ne muswaza Ssejjirinya tagamba ne mukola bwe muti Ssejjirinya bannange ekyo takyogerako kuba kiri kyekyasooka kino ne mumwokya obusajja takyogerako ekyokumwokya kyekyasooka kyetusobola tusooka okujja ne mumufumita empiso mbigere takyogerako wabula agamba ne muto obutambi bwe. Naye munnange omubaka Mohamed Nsereko ebyo oba oliawo nga tabimanyi kubanga abadde mukwano gwa Ssejjirinya nga bw'atyo bw'agamba naye ate Ssejjirinya kitegeeza nti abadde alina bingi bye yeesigaliza kati ng'ekyo yakyesigaliza kitegeeza nti Nsereko naye abadde tamanyi Ssejjirinya kiri awo babadde bamanyiganye bwe bityo kuba talinaawo nawamu we yamulaamira ebisinga byonna yabiraamira Bobi Wine ng'obutambi mubadde nga mujja mu bulaba. Naye munnange Nsereko kasooke kuwa katambike ng'alemerako ng'akakasa naye engeri gy'abadde ayogeramu yabadde ya kisaazisaazi bwetyo akuta omupiira gwa basketball bwagukubakuba wansi bw'ayogera ate ayogera ku kubeera serious alinga abalaatira mu kufa kw'omuntu. Cowards and cowards. You're cowards. Twawudde kati buli kibiina kisigaza abaakyo mugende mukolagane naabo. You're not many. Yes, there are people in the country that want change. Of course they are bali lost tebaina gye twandigambye
viable option. But every single day, nsaba Allah waffe ataso ya atebaka agenda ku exposing how you behave. Mukuba muti ekifaananyi ky'obusajja bwa Sseggirinya ne mubuteekayo. How do you do that? Abaana be bakule nga balaba obu these same fools and idiots be bavayo ne baga Sseggirinya was never sick. Sseggirinya ambulira nti onalebo ngenda kikola kubanga bana abasajja basobola okunzijjako kaadi ne mugamba human mwana gwe limuto nakugamba okuvanga oli kansala. People love you, they don't want the issue of your card. Fe twali twesimbeyo nga tetuziina. Ssegirinya's apology was never real. It wasn't. It wasn't real. It was coerced. Sseggirinya togenda kwefiira. Kati katujje tukolere edduwa. Kasita twakusaalira okuziika twakukola. We spoke well about you. Parliament gave you the deserving send-off. At least your family tejja kuyagga ng'ez'abalala ezimu. There's a start-off of about 150 million shillings. And I know abalala bajja taking up. But you won't die in vain. Alan Sewanyana, the earlier you speak out your mind, the better. Nchogeredde wano. You've told me many words. Sijja bikwogerera. And you live in pain because of the same blackmail. Abaana bwe babata ne bagamba nti ebyo tetubyogerako ebitalina makulu tetubiwa bakulu omanyi oba babatadde omu n'abuuza n'okubuuza ye babatadde batya. So you wanted this guy bebamu be bagamba bamusiba. Abasajja bwe bagenda ne bakola buli kisoboka ne baba grantinga bail oli n'agamba balina otunnyonnyola babatadde batya. I'm making a recount of what went on and what happened. Nze mbaddizaayo obutambi. Sseggirinya bwe babasiba amaloboozi gava mu Nuupu nga gagamba, and this is the reality, nga baga nti abaalidde ssente z'omusajja mukijjukire kuno, and you can play the videos kuba tezivunda. Kabasibe bo bennyini bwe baamala ne babazanyisanga bait. Tuyinayo n'ababaka baffe be baasiba abasajja ne babasibira emyaka ebiri. Bwe bagenda ku bail application ne bafuna bail nti lwaki mpuuga gwo bakiikiridde. You hear the battle of egos. So ono abayimbudde olwo mubi era ne bagamba tetunnategeera babayimbudde batya. Kwe kwava ekigambo nti bwe baba negotiatinze kitegeeza olina kyewawaddeyo. Kikye bawaddeyo ew'omusajja ffe tetunegotiatinga. Ndi kitegeeza there is something kyebejjeeko ne bawaayo ew'omusajja. Bwatyo munnange ng'akakasa nti olwo afunye ekyokwogera tasobodde kutegeera ani, ne bamubuuza nti baani ddala b'okakasa abaabifulumya kubanga ebifaananyi ebyo bikadde. Ani olowooza yabifulumya? Kubanga abaamulingako abamujjanjaba abamanyi bulungi nnyo, bakasagga maama n'abalala. Kakati munnange bw'atyo ng'ayogera by'ayogedde naye kirungi ne kirabika nti teyasobodde munnaye kufunawo kabonero awo. Tulina okubeera abagezi ekimala. Kati tusobola netubuuza ono ali ku sayidi ki, entuufu oba enkyamu? Anti ye alaba ekikola kye mwakoze si kituufu. Lwaki tasooka kukisooka nadda kukisemba? Kwegamba nti okumutulugunya nti kyali kirungi nnyo n'okumwokya. Wakiringa kirungi n'okusinga ebifaananyi. Anti wano mumuswaza. Kuswazaani? Seggi. Omanyi lwaki teyabiraga ye nga wali mulamu?
Kanchibulira abantu olwaleero. Ssegirinya yagenda okufuluma nga state emutiisatiisizza. Kasito bigera tugenda kukwata maama wo. Kasito yera tugenda kukwata abaana bo. Tujja batta tujja bakola ki? Bino yabikola ku defendinga family abo benyini abamuvuddemu. Tuzoka tumalize eky'abaana. Tubale ow'omwezi omwendo ono ajja. Ow'omwezi omwenda calculation bwe tubala. Bamusibe emyaka 2. Ne tubala calculation ey'eddwaliro myaka 2. Ekiwulira? Twagenze fe okugatta. 2 ku 2 kati mbala nti emyaka 3 n'emyezi emyaka 3 n'emyezi 7 Ssegirinya gimaze mu bulwadde na ddwaliro. Gye yagalako gyali emyezi 6 gyokka mu bulamu. Mu bangero tugenze calculating nga tekigatta. Era ow'emyezi omwendo ono kye kituddisiza ne tugamba bannaye tubakebere. Abazadde ne basaba nti bannaye abaana bakeberebwe. Jjajja yeekengedde. Naga ebbanga yempaze n'omwana wange ono mu bulwadde. Tubakebere. Era omulanga yagukubidde ebbalamu. Yafuna ddi obudde obutta ekyama? Awo twebuuliza. Ng'ali ku ndiri? Tukyebuuzaamu. Ssegirinya embeera gy'abaddemu abadde asobola ddala tukyebuuzaamu. Mbeera bwe kiri nti kati buli muntu yenna atawagira nkyukakyuka ayagala okukozesa ebyavudde mu kuzika Ssegirinya okubeera nga avumirira ekibiina kya NUP n'okuvumirira Bobi Wine. Batuuka n'okumugamba nti musezi basezi nga Mpuga bwe yali ayogera juzi. Naye abaana tebatudde. Bukomedi we buli buno banyumidde nnyo bukomedi. Era ngenda kuba nkuwaayo kamukamu nga bwe tugenda mu maaso mu mboozi yaffe eno. Sooka olabe kano. Fight hard, Mr. Update. People power. Wait, mvuka. People power. Mvuka sokoji. Fight hard, Mr. Update. Chechiriwo. Sibali sebo. Ogambo tasi. Bitalo banna. Bannange bitalo. Mr. Update. Yatufuddeko. Omusajja afiiridde match. Olaga wa. Ngende eno kulumbe. Kulumbe eno. Ba ne waka. Waka gye ngenda. What? Enteekateeka zonna ziri eno ku kisaawe. Twategese eno ku kisaawe tenti zonna ndowooza ziraba 90 feet buli kimu kiri eno abakulu bali eno ab'ebitiibwa bonna bali eno ebintu ebiri endaba emmere Lindamu. okungubaga bu Mwe ku kisaawe. Yeffe. Ate biri biki? Ezo motoka za byakulya. Jeza namba bagisimbye wano. Mata. Ate bali abawala bakola kibali. Ba massage. Okabaye ku massage nga kokungubaga ba massage nga. Lindamu. Ate oli ano oliga simutegero. Bagaba sente. Kungubaga cheche. Akungubaga bebiri ebiri. Ebiri. Ate nabye motoka bya police byolaba. Uli mbimuza we waka. Bomalo kungubaga bakuzaka. Ekigeza olumala okukaba nga okungubaze. Bakuzabuze wakane security. Jangu tugende eno muje tugende mu sawe. Ngenda kungubagira eno. Mr. Update ati ali mgali eno. Ate abantu bonna bali eno. Nakirinya uli muwala we bali eno. Uli nakirinya muwala wa mugenzi. Uli sister wa mugenzi. Ate obuzibu president ali eno. Tina for which tiwa uli. Uyo wechitiwa. Uyo babo. Mbene ya musima uyo. Sokoli. Mama Ssegirinya ali ludda. Ali eno. Ate omwana we. Omugenzi. Omugenzi. Ali eno. Omugenzi ali eno. Akati katukungubagire eno. Ti omwoyo gwe guli eno. Omwoyo gwe. Kati wali ku kijja wennyini tulina okungubagira wennyini family n'atirabe etya. Eno kifanye twategese eno. Kati yefudde ali eno. Leka okubuzaabuza. Omwoyo gwe guli eno nammwe temututama omwoyo guli eno. Omwoyo guli eno bannaye tukole tutya. Mujja kujja tujja tuziika nammwe ojja kuziika. Waireka naawe kati president mugambe etya nti navuddeyo eno. Kanyanga b'ebitiibwa magambe etya. Akawutabite tukole tutya. Nsajja yatuwadde olunaana. Twagala tutya emmere twagifumbye ebimotoka by'emmere muganye okujja okulya. Amata gali awo muganye okujja okulya. Akawutabite tugiwa tutya mujja nammwe muziike. Mujja muziike. Biki ebiri eyo. Ani ali eyo. President ali eno. President kintu eno naffe. Mr. Update people power. President oswaziza b'ebitiibwa. Akawutabite mama. Olunana lw'omusajja tulukoze tutya. Olumbe lufuuse olumbe badda. Wayiswa mu ffumbiro yabaddeyo nnyo era nga okumanya obunene bw'ensonga nti Mpuuga gye yabadde eri yakonye n'enteekateeka era nga bannaffe bategeeza nti akasente kabadde kalina okuba akembalirire balina okukasaasaanya baafumbye emmere ne bakola batya naye nga abantu babadde bo ew'okugenda bamanyiyo n'obubaka obwakatikkiro bwennyini bwe yaweereza
yabusindise gyabusindika ng'amanyi gye bulina okubeera nga butuuka. Katwesa Mufumbiro kasooka tubuulire abantu ababaddeyo n'aba NRM babaddeyo weewuunye mu kuziika e Masaka. Tuyingira awo. Ekisooka NUP teefugako mulambo gwa Ssegirinya. Honorable Ssegirinya yali memba wa NUP ate atali wa bulijjo, yali founder member wa NUP. Kubanga Ssegirinya yafuuka kansala nga independent. Wadde yali asubscribinga ng'era akkiriza mu kibiina kya FDC bwe mbaseerabidde. Ssegirinya Muhammad bw'amala okufuuka kansala, butereevu y'omu ku bakulembeze abasooka okuwagira Kyagulanyi Robert Sentamu omwagala w'abangi, ekyo mwenna mwakiwulidde. Ssegirinya n'ayogera butya bwe yandyagadde okuba ng'awerekebwa. In fact Ssegirinya yali asabye omuntu omu yaba ayogera mu kufa kwe okuva essaawa 6 paka ssaawa 11 ze yali ataddewo, n'essaawa endala singa waba waliwo ekikola ki ekisigalidde. Teyabigamba muntu omu, teyabigamba abantu babiri, teyabigamba abantu basatu. Munnaffe bw'atuva ku maaso wateekebwawo akakiiko akanakola ku kuziika. Akakiiko ako nga kaliko famire, kaliko ab'ekibiina, kaliko abakulembeze. Akakiiko ako ne kakola liaison ne mu kyalo era ne bateekateeka puroguramu zonna nga bwe zigenda okutambula. Puroguramu y'ekibiina okusooka okujja ku kibiina yatambula bulungi. Puroguramu ya parliament, ekibiina omubiri gw'omugenzi kyagutuusa bulungi nnyo ku parliament. Awo wenyini bwenyagala osooka nkubuuze kano nga situnagenda wala. Akakiiko kali kakitegedde nti Ssegirinya aweereddwa state funeral. State funeral bye biki? Sooka understanding nti waliwo akakiiko. Ate naawe ku state funeral tugenda kujjawo. Okay. Akakiiko ne kateekateeka byonna. Tuba tuli awo omuntu omu najja nti ye yalina ebidongo bye tamanyi gye bivudde n'ekifo n'akiwamba bwe twali tulowooza nti wayinza okuba awagazi. Naye wakati ne mu kuluŋŋamizibwa famire n'ekibiina kya National Unity Platform, because famire kyali kikulu. Era president w'amala okutuuka, omuntu eyasooka okwogera yali mwannyina w'omugenzi Ssegirinya eyakonfaminga nti byonna bigende mu maaso kubanga batuukiriza omugenzi kyeyalaama eky'amaanyi g'abantu. Ebigambo ebyo byayogera mwannyina wa Ssegirinya awangalire Netherlands gwe batandika naye mu mbeera yonna, tebyayogerebwa National Unity Platform. Mwannyina Ssegirinya bw'amala okwogera, eyaddako okwogera yali muganda wa Ssegirinya abeere Netherlands. Era yayogera n'akkaatiriza nti Ssegirinya yamugamba omulundi ogutali gumu, egitali ebiri, egitali esatu, nti amwebalizanga Kyagulanyi Robert Sentamu okumwagala n'okubeera pulezidenti we n'okumusaba nti alwananga paka engule bannayuganda ne bajambala. Ebyo byabadde bigambo bya muganda wa Ssegirinya ng'olumbe tetunatandika kudisikasinga kintu kyonna. Mpulidde ebigambo bingi nga byogerwa ku muwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu. Mumulanga bwemage muli bakyamu. Omukolo Kyagulanyi Robert Sentamu gwe yabaddeko gwabaddeko abantu wano wammanga, gwabaddeko ababaka ba parliament abasukka 10. Aba NRM kuba gwabaddeko NRM ava mu Western Uganda. Erinnya ndirabidde Mukama Katonda, erinnya ndirabidde. Wabaddewo Elijah Okupa Abasoroti. Wabaddewo Babirye Kabanda eyali omubaka w'ekitundu ky'e Masaka wa Democratic Party.
wabaddewo abantu ab'enjawulo era baweereddwa ekitiibwa. Wabaddewo John Ken Luchamuzi the man. Wabaddewo owekitiibwa Nuwa Kiyimba nga yabadde akiikiridde Katikkiro wa Buganda. Ampuliriza wano mutegeereewo nnyo. Kitegeeza Katikkiro yabaddeawo. Katikkiro Charles Peter Mayiga obubaka bwe yabutisse owekituuba Nuwa Kiyimba yabadde wali. Ampuliriza. Okay? Wabaddewo ababaka ba parliament mannyonnyodde bameeya b'ebibuga n'ab'enjawulo bonna babadde basiisidde wali nga wali Olumbe. Ampuliriza Olumbe wabaddewo Lord Mayor era yali munnamateeka wa Segirinya Omulodi Elias Lukwago. Okay? Wabaddewo bannamateeka ab'enjawulo ne Caleb Alaka yabaddewo. Yabadde enekyengulu. Ati kati gwenze kusigira ekifaananyi nga tonnanenya mukulu oli eyakulembedde emikolo egy'okusiibula Segirinya Muhammad yabadde district card owa Greater Masaka. Ampuliriza mu Buyisiraamu mu byeddiini mu Buyisiraamu bwogenda nti oli Masaka ne bagamba nti balese district card oba Musiraamu tunula eri linda ebiddako kubanga baba balese Obusiraamu obumanyi obukola ki obusembayo. Era nze bwe nawulidde nti district card ne ngamba alhamdulillah Mukama Segirinya ng'amusiibudde bulungi. Ampuliriza njagala osala omusango ng'osinziira ku byenjogera kubanga osobola okutaputa bino noddayo ku video ne weetegereza. Eyabadde MC yabadde imaamu wa parliament Honorable Hassan Kirumira yabadde MC. Kakati wandiguwa dani ng'olina imaamu wa parliament nga wa kibiina kyo oba onaaguwani. Eyakubiriza bamaseeka baswahaba okutuula obulungi okubukaala yabadde yakulira akakiiko ka Buganda Caucus mu Uganda. Omusiraamu amanyiddwa aveeri mu busiraamu musaza lye Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi. Yabadde mu byenteekateeka. Kakati temwabadde n'ebikonge. Njagala awuliriza nga tannanenya pulezidenti wa ggwanga nga gwe balondobolayo nabo bangaye nti lwaki Mayiga yagenze awo Katikkiro wa Buganda lwaki bayagenze wali. Ekyokubiri wabaddewo okulungamya okuva mu bamanyi b'eddiini Abayisiraamu. Naawe Omuyisiraamu ali wano osobola okuntangazaamu. Ekisooka maiti ey'omuntu Omuyisiraamu teringa yaffe y'Abakatuliki nti buli ayagala ajja n'ayambusa akalabirwamu n'alaba nazaawo n'alaba akalabirwamu nazaawo. Si nze nkubuulira biri byabadde wali. Bamaseeka bagambye nti maiti teva mu nju bagijjayo nga bagenda kugisaalira kumanyaani abanja ani atabanja bagende bawumuza omuntu ku nnyumba ye ey'olubeerera. Okwo kwabadde kulungamya kw'abamanyi. Bamanyi ate ensonga zabaddewo nga twetaaga okubathara kuba birimu president wanajja waliwo okubanga waliwo buli kintu nga kiri box tick. Wabawo tiimu ya protocol emanya nti president akola na decisions nebamanya nti bino byagenda bino bituukiriziddwa okuwerekera Omuyisiraamu biki ebibeerawo. Mu Buyisiraamu maiti teva mu nnyumba. Byonna mubikola bwe mumala okubikola ne muzamba bamaseeka maiti bagireta kugisaalira. Eswala bagita swalati esola y'omufu anti gyogedde swalati lijanaza amalawo eddakiika ziwere 10 mu ddiro. Kakati nga batugamba nti ate mu Buganda kino ate kyavudde Mengo. Wulirizawo nnyo wano maiti tegenda mu masanganzira. Maiti tebagitwala mu masanganzira. Maiti tebagitwala muki? Mu masanganzira. Kulungamya kuva Mengo. Bya Buganda kati kubona oyo Muhammad Segirinya musajja Muganda musajja Muisiraamu olina okuba ne cultural respect n'ebirala. Kati ne tuba ne minzaani eno wateeketeeke ekimala nti bw'omala okumusaalira
kuba nawuliddeyo omujega gwe batugambe dda nti ebya swala tabimanyi ng'agamba mu bamusalidde swala y'ekitundu gwosinga district card. Allahu akbar, Allahu akbar. Ne kati bamuwa baterya Muhammad mwe temulinayo aye ejjako muntu linnya oyo tulimuggyeko tumuwe ddala. Teri ani yagambye nti bamusalidde eriyo omusajja awo akuba ekifuba n'awatali. Kakati ne tutuuka ne tugamba oke bannaffe tubayambye tutya? Bannaffe tukoze ki? Tubayambye tutya? Tusobola okubayamba nga tetunagenamu swala janaza ne tubatwalira ku seegi ne bamulabako ndaga nti omufu tebamulabako. olwomugamba kuyamba baliwa tiimu eri etegese mu masanganzira. Buganda egaye temugenda mu kimula maiti tegenda mu masanganzira. Tuli challenged kubanga tulina ticking all the cultural and religious boxes. The president is going to be in the premise. Tutunulira ensonga n'abamanyi bino tubijemu kati tugenze ku facts gwe omuganda genda tukuba tochi eri je mu masanganzira ebiriyo ng'omukolo guliyo gwa bukatuliki naffe bawayiso Alex Mufumbiro. Kafera ali ayimba tulijukira fena tulizukira tulizukira mu kitiibwa kya Yesu eky'oluvannyuma fena no tulizukira fena tulizukira. Oliye Muhammadi Waiso ebyo bye byabadde ku side erienda balese Kafero muyimbi w'abakatuliki ali wali akooka emisa egende ateri wabadde Seka yonna abadde mu misa. Seka yabaddeyo gwe balonze era bamulonda ku parliament n'agenda akiikirire Katerega owa Jema. Balina ebimuli eri wabaddeyo n'ebimuli gwoli musiraamu eriyo musiraamu yenna nze nalabira ku gundi wano kuki si kwabiriga omusiraamu nze gwe nakalaba ow'amaanyi nga bya busiraamu ye mama w'obuyisiraamu yakatuvaako gyoli abalamu Hajati mama w'omulangira walabayo ebimuli naye wabadde ebimuli mubabije musimanyi mu nnimiro y'ewaka nga wabadde ebimuli nze sirabangako bimuli bingi nga byabadde wali mpuga alimu ebimuli buli alegwe tukuba eritoki nga bali mbimuli bali muki mu bimuli efe eri wagazi bulungi ate wano si wagazi wano wabaddewo abantu emitwalo nga 6 wabaddewo abantu emitwalo nga 6 era ne bwe bandijusitudde gye gyandijuze eri tugenda okuba eri ewagazi nga teri kiriyo okujjako my leader yabaddewo Honorable Mpuga MP wa constituency Nyendo Mukunge Mwami Mpuga yabaddewo MC w'omukolo Mpuga Masayasi yabaddewo kakati ne wabeerawo ne brass band ne Haji Katerega n'abaana be bawambi nga MC Mpuga bwagukwata naita my leader nayo gwa Mpuga nagudiza Mpuga namala naita Honorable Nyendo Mukungwe naguwa Mpuga Masayasi kakati nga tetusobola kutwalira muntu omu mukolo. Yadde mpuliriza obubaka bwa Mpuga ng'agamba nti omulambo mwaguwambye anti ye tamanyi nti eri yadde mu masanganzira tayinza kukimanya ne tugaana ababaka. Ekyokubiri yataddewo embeera ng'okutuuka eno Mbassegirinnya inayita mu bitooke poliisi n'amagye nga gataddewo road block abantu balaze Mpuga omutima naye gw'omanyi ng'ogamba abantu nti okiikiriraawo n'otakyazaawo nabagenda kulya mmere gimalawo kuba yagwereddewo ka we aseba era bali abafumbi bagambye nti tebabako ku mufumu balekawo baleta pira abantu batuse nga balya nnyama yokka ng'emmere enva nnyingi oli nga kifo kyomuwapewaga akale lyamu ennyama eka wali abaana lyapiraawo budget ye yadde kubya budget kyovolaba mu mukolo gw'abasiraamu yalesemu Katonda munnange eri emmandwa yabwanika yamulaze nti enabbi baamu yalese kwaya yalese kwaya alese brass band alese ebintu byonna nga olabira ddala tewabadde kwebuuza. Yagambye nti bangambye n'esente za kesi yazitabakweziri kubanga tugenza okutunulira budget ya 2 negwe omusajja ono obaga nti muyivu omanyi nti official program bafulumya 224
January nga 12 kubanga bo copy and paste. Yeah, you use the other one of Honorable Babiriga. Use it. That one is okay. Nga bagenda nga bakyusa bateka ya amanya waggulu. Abedi Bwanika yagitadde yino. Nti nga Bobby Ogantu why so much full and name. Muna Uganda ina Twitter agenda ku Twitter handle ya Abedi Bwanika. Mfamfe wa Mairida official ne MC Mpuga Masayas official program barrio of Honorable Segirinya ngina kuzo mwezi 12 January 2024 ate ekiro okitegedde yoyo ate ekiro abaana bamugobya seminti nti yali agire semba gikupe seminti wanda ati hino wakadongo omusiraamu Jona muntu omu katoloenzo mu omufumu amuteketeke kakati gwembulira nga muna Uganda asalanga gwa mazima leero sagadde kuwolereza njagadde mbasigire kifaananyi ng'ogusalanga gwa mazima oba mu Islam twaziza musango kife twabadde waka ate ne maama yabadde naffe maama w'omugenzi amujjanjabye weewaawo yawadde endowooza ye n'endowooza ye we yagiwereddemu omukolo gutambudde ontegedde bulungi ate nga temuyinza kutambula mayiro namba mu masaŋŋanzira mugenda eri omuntu omu ate abantu bonna mbaleke wano ositule abantu bano bonna ate bagende eddakiika 5 basaalire eri ate obasitule bakomewo baziike kakati ne tutunuulira kyabadde kirimu ne security. How do you move over abantu emitwalo 5 mu ddakiika 5 awatali luguudo awatali space wabadde osobola okufuna stampede era wisdom n'obuvumu bwa president wetaaga kubanga wali awabadde abantu emitwalo 6 nga munasitula mutyo olaba n'ogenda omuzika it was a tag of war nina kyesina njagala okwebaza abafoot soldier kubanga twabitunuulidde byonna nti okay how do we effect ekyamaama wabanga kyeyandyagadde kuba maama naye omusaasira azadde omwana w'amaanyi mwana wa tutumu yabadde source of income maama olina okumusaasira era tuyimirira naye era njagala okwebaza Secretary General kubeera namubuuzizza nampa follow up nti okuva bwe twavuddeyo mu kuziika abadde ayogeraganya ne family ayagala okumanya butya era mu budde obutali bwawala maama ajja kusinkana president tuwongere okulaba tutya family bwe tutambula wamu kuba Segirinya abadde munnaffe. Nina akantu kenjagala onzigireyo Waiswa wano ondaze nti Mpuuga yabadde in charge eya buli kimu ekyabadde ebya government ebya Museveni government gwe yasindise yabadde akiridde yangaembu ate ne government yatunudde nengana anakoma ddi okutwala ng'obutwaze sente nga teri kijja speaker Anita Amongo bwe babadde bategese ebyo babadde abadde mu hoteri nti abantu bawezeewo nti atukyalina babbandi n'abajase Kasajjagirwa baaganye ku luno bagaya leero mufene tenti zammwe temujja namfe mutekanga mu bintu bweto baba gamba mubamba how many minutes they can put on their layer yagana nedda n'abasirikale balemedde mu uniform kubanga bulijjo bagatawo naye gwomanyi okubanga gwe MP Mairida naye byonna nga gwobiri gwe MP gwe MC gwe buli kimu put some respect on it ne organization ndowooza ogirabye eno ne bishop yabaddewo okukiikirira kale bwe bityo munnange byabadde mukunnyonnyola wansa mufumbira atubuulidde era nga ono ye mumyuka w'omwogezi wa NOP era kitegeeza information emuvaamu ebeera valid nnyo naye era muganda wange nga we nkutegeeza nti abaana tebatudde Mpuuga baamuzannyemu double comedy okusinziira ku ng'ombe eziriwo basabo ne bannyabo olina omulambo onoonya bagwesibako onoonya bagukayanira tukwanjulira ba Mpuuga and Sons bakola bino wammanga bakayanira emirambo nga tegibakwatako balwanira emirambo nebyo batalinaako kakwate Mpuuga and Sons n'okulya bali emirambo bapangise ku nusu 5 bakuliire egijo. Mpuuga and Sons bakoze n'akabinja kasobola okutugumbula bafune emirambo gye beesibako. Kale nno gwabeetaaza mutuuza munnange ogenda bakubirako ku 05 Mpuuga Bwanika noti bwongoma ube ogenda kuba obafuna
akiwulidde tegeeza n'omulala nkiddamu nti mpuuga si agambye bakayanira emirambo. Labayo mulabeko obulabi naye tomulonda ati bwati amagezi ayina matono mulabeko obulabi naye tomulonda amagezi ayina matono. Mujja kiwulira